Omuwala ono Rachel Muwanguzi yagenda okuba ekyeyo mu mwezi ogw'omusanvu ng'abadde aweza emyaka 21 gyokka nga kigambibwa nti yafudde oluvannyuma lw'okufuna obuzibu ku nsigo. Yafa ku ntandikwa y'omwaka guno nga 27 January okusinziira ku mubaka wa Uganda mu mawanga g'Abawalabu omuli ne Saudi Arabia Alhaji Yahya Ssemudu. Omuwala ono yafuna ku bujjanjabi naye nga tekyasoboka kutaasa bulamu bwe. Na buli kati bakyanoonya kampuni eyatwala omuwala ono ku mawanga okuba ekyeyo wabula tennazuuka. Ekitebe kya Uganda mu Saudi Arabia ko n'ekibiina ekitwala abakozi okukola be baakoze ku nsonga z'okuzza omulambo ku butaka. Mr. Daniel Mulekezi akoze ekinene ennyo ng'ali eri ku kitebe eyatambula olugendo n'atuukira ddala mu kifo ekyo n'abeera nti nno atwala obuvunaanyizibwa ne musindika mu kitundu ddala omwana gye yafiira n'akakasiza ddala nti omulambo n'agulaba n'enteekateeka ne zibeera nga zikolebwa ez'okubeera nti nno zizza omulambo. Ambassador Ssemudu atuuseeko mu maka ga Rachel gy'azaalibwa wali mu Kinaawa okumpi ne Nateete mu disitulikiti y'e Wakiso. Nteekateeka z'omutonzi nti buli kitonde kye yatonda alina ekiseera kye yakigerera okubeera ku nsi ate era n'okugivaako. Era omuntu yenna Katonda gwe yatonda yamugerera obulamu n'amugerera okufa nawwa wagenda okubeera nti afiira. Bazadde b'omugenzi Damba John Bosco ne Agnes Nasozi basangiddwa mu nnaku ey'ekitalo era ne bategeeza nti muwala waabwe yagenda okukola nga mulamu bulungi. Konna era yagenda lwekyatuusa okugenda eyo e Saudi nga talwaddeeko kantu konna nti oba ki oba ki kubanga abadde yagenda okugenda nga yakajja omwana we ku mabeere mwezi nga guno. Saawulirako okuva eno teyawulwanako ku nsigo teyaliiko mulwadde w'ensigo. Yayogera ne maama we ku lunaku lwali waggulu era ng'ali bulungi nga talina wamuluma. Omwana atagira balina akikubako nga teriiko ekyaddirira tulikira nti omwana yafudde. Yali takontrainingaku era ng'agamba nti ali bulungi eri nti ali mikono gye gya maama we ne taata we. Amanyago Kino wekibeereddewo nno nga bannayuganda bangi abali ku kyeyo bakaaba nga babonyaabonyezebwa mu ngeri ezitali zimu era nga wano gavumenti we yasinzira okuyimiriza okutwala abantu abagenda okukola obwayaaya ebweru w'eggwanga.